رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza omulabi omulungi eyekumidde ku GTV nenkwebaza ejo najjo tusizako engalo olunaku olwaleero program Ramadan special ate ffe tutuuse okubeera nti ate tukutuusaako program y'olunaku olwaleero. Nkwaniriza gwe wenna nkwebaza okusiiba, nkwebaza gyonna emirimu gy'otuusizaako engalo gy'olaba nti kikwongerako, ate era nenkwebaza okwerekereza ebyo gy'olaba egitoola ku mirimu gyo okubeera nti ogirekera ddala. Sibanze Kabu Studios ate olwaleero ab'empereerwe mumulidde empanga ndine Sheikh Imam Kaduyu bwetulinayo olunaku olwaleero. Mukkirize tugenda kugenda gyali asooka atubuuzeeko ate ndyoke nkomewo mbabuulire wawo tugenda okubeera batandika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiquna illa billah yakhluqu ma yasha wa yakhtar subhana al-mulku mulkuhu wal hukmu hukmuhu wal amru amruhu wa innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Kayfa rahmatuhu rahmatuhu wasa'at kulla shay' wa kayfa arshuhu arshuhu fawqa sab'i tibaq wa kayfa wajhuhu wajhu dhul jalali wal ikram wa kayfa huwa wa huwa alladhi fil ardi ilahun wa fis samai ilahun wa huwa samiun alim. Atendezebwa ya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah alladhi amkanana fi hadha al-makan, asobosezza kubanga ntudde mu kifo kino ku mpewo za GTV, nawe akusobosezza kubanga otudde yonna gy'otudde. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala sokusaasana emirembe eri mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Njagala okwebaza management ya GTV okubanga olunaku lwaleero enkyazizza mu studio zaayo okubaako bye tujjukanya mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu ate mu mwezi guno ogw'ekitiibwa mwezi ogwa Ramadan. Abingi bye tugenda okwogerako bajjukiza tuli mu program Ramadan special. Atuddeeyo nga bweteekateeka okubeera nti ate olya ddaaku bweteekateeka okusiibuluka mwenna tubaaniriza. Bajjukiza programu eno ebeerayo ku ssaawa zibeera 10 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo, ate era tuba nayo ku ssaawa 11 ez'okumakya okutuuka ku salaatu subuhi bwe tweteekateeka okubeera nti tukola emirimu egy'enjawulo. Njagala kubebaza mwenna abatuwadde obudde ne mugamba nti kampuliriza ebigambo bino eno message tuzifuna. Mukize mbajjukize nti olunaku olw'Essande nsaba akkirize twagala tulukozese okubeera nti twanukula ebibuuzo byammwe. Ne mbategeeza nti alina ekibuuzo ekikubuzaabuza mwezi omutukuvu ogwa Ramadan ku 075140583. Sindikako ekibuuzo kyo tujja kubeera nga tukiddamu n'omuwalimu nga tutudde wamu okubeera nti twongera okubeera nti tubyetaanya. Namushikiriza tukwanirize mu programu yaffe olunaku olwaleero era okkirize kubanga twagambye twagala ku kisa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kkiriza tutandikira. Alhamdulillah, laqad waffaqakum Allah tabaraka wa ta'ala libulughi shahri Ramadan. Okusooka kwa byonna Allah yatuwadde ekyengera kinene, ni'matun azima, okubanga tutuusa mwezi gwa Ramadan wa idraku khairatu, okubanga tufuna ebirungi ebiri mwezi gwa Ramadan mu byo Sheikh ayogedde ku kisa kyamu, ate nga tukifuna lubeerera waltimasu anwari wa barakati, okubanga tufuna emikisa egiri mu mwezi guno ogwa Ramadan. Wa innaha la farhatun azima, wange gwatuddeeyo wandibadde osanyuka nnyo okubanga Allahu tabaraka wa ta'ala okutuusizza mu mwezi guno ogwa Ramadan. Mukadde wange Sheikh tukimanyi mata fihi qawm, mulimu abantu nga twasiiba nabo Ramadan ewedde naye nga olwaleero tebaliiwo kubeera nga tusiiba nabo. Abantu abo bangi batugenzeeko. Al-Muslim fi umrihi al-mahdud wa ayamihi al-qasira, omusiraamu yenna mbuwangazi obutono Allah bwe yamuwa n'ennaku entono ezitali nnyingi Allah ze yamuwa zagenda okubeera nga awangalya mu nsi, ffenna tetugenda wangala mu bbanga ddene fil hayat, ebyo Allah yabutuwa obudde butono nga buli mu bulamu bwaffe. Qad awadahu Allah ta'ala bi mawasimil khair,
Allah mu biseera ebyo ebitono yateekamu season ez'ebintu ebirungi nga season za mirimu mirungi nga season tuvuganyulwamu nnyo ne wa'atahu min sharafi zaman Allah n'amuwa akaseera ak'enkizo n'akamuwa ku bwangazi bwe obutono wa min tilka almawasim shahr ramadan almubarak ne mu biseera ebyo Allah byakuwa n'ateeka mu bwangazi bwe obutono yakuteeramu omwezi gwa ramadani omulamu wa sheikh gwagambye qala alayhi salatu wassalam yagamba mukama waffe muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaga nti shahru ramadan omwezi guno gwa ramadani Allah gwe yatulalikako okubeera nga tusiiba awwaluhu rahma ennaku 10 ezisooka Allah zayogerako nga zonna tunaba nti ayyaman ma'dudat naku mbale bubazi nayaga nti awwaluhu ennaku zino 10 ezisooka rahma kusaasira niyatufuna okusaasira kwa Allah tabaraka wa taala wawasitahu ate makati gazo 10 ery'omakati nagamba magfira tufuna okusonyiwa kuva eri Allah tabaraka wa taala wa akhirahu ate 10 ery'erisembayo itqu minan nari kwe kubanga Allah ajja abantu byayalikako okubeera nga bayingira omuliro n'abeera nga abawandiika mu bantu b'omujjana ne bawandiikibwa fi kitabi illiyin ne babanga eri bagiddwayo ssebo zino 10 ezisooka rahma nga mukama waffe muhammadin sallallahu alayhi wasallam ssebo. Naam, ali atulaba twagala argument tugenda kubeera ntuyiga bingi era awo wennyini tugende mu maaso nga twongera okumuyigiriza tumusaba abeerenga aonywera kubanga ogenda kufunamu ebyokuyiga inshallah. Kumanya nti zino ennaku za rahma wa fadlu al-ashru al-awail min ramadan munaku zino 10 ezisooka mu ramadan olunaku lwennyini olusookera ddala olweyasiibira ddala olw'ekisa kya Allahu tabaraka wa taala zishayatin nga balabe baffe Allah nabategeeza nti aduwwun lakum shitwani mulabe wammwe Allah azikwata n'azinyweza ku njegere olunaku lwe balangirira nti omwezi gulabise tugaati Allahumma ahilahu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam zishitwana ezo ne babanga bazinyweza ku njegere bigamba Allah azitujjako nezibanga tulimu onosanga omuntu nosanga abamabaala bagamba nti munaye tetukyakola nosanga abawa ebifo byonna bya betting nebaga nti tetukyakola lwaki osanga bali mu kisiibo nosanga betting zigwa olw'abasiraamu okubeera mu kisiibo nga shitwani tesobola bakema kuddayo kubeera mu bifo efaana bwe bityo nga betting mu mabaala genda kulaba mipiira nga tebakyasobola kutuula mu bifo ebyo nga bagamba ramadani nosanga badde atambula n'omutwe nga mukalu ebbanga lyonna ramadani nayingirawo nosanga akaaya akataddeko ate akakuumiddeko nga kamunyumidde n'omunyumira bulungi n'abanga shitwani bazisiba olw'ekisa kya Allahu tabaraka wa taala ate si kubanga bazisiba zokka watudaafu lhasanati Allah ebirungi bye tubanga tukoze n'abeera nga abikubisaamu emirundi n'emirundi ogeza eno shahrul Qur'an bando zakisomesizaako guno omwezi gwa kusoma Qur'ani mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagati man qaraa harfan min kitabillah anasome enyukuta yonna mu kitabo kya Allah nagamba nti falahu ashur ayina empeera 10 daga nti wala aqulu lakum nesibagamba nti alif lam mim harf nti osoma nti alif lam mim osomye enyukuta emu naye nagamba nti walakin alif harufu wa lam harufu wa mim harufu ebitunulya watudaafu lhasanati olw'ekisa kya Allah emirimu gye tukola ne gibanga Allah akubisaamu emirundi n'emirundi atwagaliza tubeere nga tufunamu ddala ate n'emiryango gy'ejjana abwabul janna emiryango gy'ejjana ne gibeera nga gyeggulwawo nga kyansi y'omusiraamu okuyingira ejjana eri very high ebyo byonna bibeerawo olw'ekisa kya Allah ku lunaku olusookera ddala
nga balangiridde nti Ramadani eyingiddewo. Emyango gy'ejjana wejjeggulwawo tekitegeeza nti emiryango gya jahannama gijja kusigala nga najjo miggule watugallu. Gyo ne bagisiba ne gibeera nga giri locked, nga giri close, nga kyansi y'omusiraamu okubanga awandiikibwa mu bantu ba mu jahannama mu biseera ebyo nga kyansi teriiwo. Ng'asigaddewo ekkubo limu lyokka. Ng'asigaddewo ekkubo lya jjana. Ebyo byonna byengera bya mwezi guno ogwa Ramadani. Kyova olaba Mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi eyatunyumizibwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah beerenga musiima, we yasiramuka mu mwaka nno gwa 7 yawangala ne Mukama waffe ebbanga ddene, yawangala naye ebbanga ttono, naye hadiisi ze yayogera mpitirivu ddala okubanga nti waggulu we tewaliiwo mulala. Naye embigambo yayofuna ku Mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwe mwali ekigambo kino wammanga nga yubashiru ashabahu, ng'atuusa amawulire ag'essanyu eri basahaba be, nga mawulire gajjudde mu kisa kya Allahu tabaraka wa taala, nabaga nti ataakum shahru Ramadan, gubajjidde omwezi gwa Ramadan, shahru mubarak, mwezi gwa mikisa. Olwaleero abantu batambula banyoonya emikisa, naye Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yatugamba nti mwezi gwa mikisa. Olwaleero twabiraba ku social media emabegako eyo ddala, musajja omu yagenda ew'omusamize ng'anyoonya mikisa. Omusamize n'amugamba nti oba oyagala emikisa leeta bonna abali ewaka. N'amugamba nti ewaka nayo mukyala n'omwana abaleete wano. N'abaleeta naye byali mu bitundu ebyo by'ensangi. Wamala okuba nga abaleese n'amugamba nti okufuna baraka emikisa mugjeemu engoye mutambule nga muli bukunya, mwetooloola ettawuni eri yonna kilometers ezo, mumale mulyoke mutte mugenda okukomawo wano emikisa mazze ogifuna. Naye nga wamaadhalika nga n'abagamba ebyo talina mikisa, nga tamanyi na mikisa waayo wegiva, nga ne byabagambye byonna bifu, naye bano ne babikola ne bambulamu engoye, taata maama n'omwana ne batambula bukunya, kutambula kilomita namba nga banyoonyaamu mikisa. Ne bagenda ne bakomawo, naye ne gye buli kati n'emikisa tebagifunanga. Akavidiyo akatambula ku social media. N'olw'ekisa kya Allah, Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba shahru mubarak, mwezi gwa mikisa. Ffenna twagala emikisa mu baana baffe, twagala emikisa mu mirimu gyaffe, twagala emikisa muffe ffennyini. Allah beerefu wa fi anfusina, ne muffe ffennyini nga twagala tubeere ba mukisa. Naye batugamba shahru mubarak, guno mwezi gwa mikisa Allah yagutuwa shahra Ramadani. Naye teyakomanga ku ebyo, yagamba nti farada Allahu alaikum siyamahu, Allah yabalaalikako okubeera nga mugusiiba, nga naye wategeeza mukaaga nti wa antasuumu khairun lakum, omunaaba mugusiibye kye kisinga obulungi gye muli. N'ategeeza biri ebigambo byetwogeddeko waggulu ebiraga ekisa kya Allah mwezi guno ogwa Ramadan. Naga tuftahu fihi abwabul janna, Allah aggulawo emiryango gy'ejjana, nebeera nga kyansi y'omusiraamu kuyingira jahannama nga ntono. Ate n'abeera nga aggalawo abwabul jahim, emiryango gya jahannama ne giba nga gyonna giri closed. Ate shiitwane ne basumbuwa, nebeera nga naye enyigibwa, nebeera nga esibibwa mu njegere. N'atugamba nti wafiihi layla, wuli ekisa kya Allah, naga nti wafiihi layla, mu mwezi guno ogwa Ramadani. N'atugamba Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ekiro khairun min alfi shahr, akoleddemu ibada, obalibwanga akoze ibada eyo kwenkana emyezi 10 n'okusingawo. Yena Allah gwannamye obulungi bw'ekiro ekyo ajja kuba amunye ebirungi ebisingira ddala. Allah ng'ati inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nobanga ibada emu bwetyo balibwanga agikoze emyaka 83 n'emyezi 3, bw'ogatta emyezi 10, emyezi 10 ofunamu emyaka 83 n'emyezi 3,
nga ibada eyo obaliddwa ng'agikoze ebbanga eryo lyonna. Tunula rahma ya Allah eri umma ya mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terujagenda mu kyafaayo ekyo naye baayogera ku musajja yagenda fi sabilillah n'agenda mu kkubo lya Allah emyaka egyali gisinga obungi ngali fi sabilillah naye gwe fi layila mu kiro kimu kyokka bwe kiti n'obalibwanga amwenkanye n'okumusukuluma n'okumusingako. Eyo ye rahma ya Allah. Ekyo n'ekisa kyamaanyi nnyo Allah atuwadde. Kitegeeza nti Allah bakussa jackpot eyo n'ogikuba n'oyingira akagoba ako otuukayo nawe n'ogamba nti emyaka saagiwanga. Bino nabijjawa nagamba nti ebyo wakola bye Allah byakuwa olw'ekisa kinaaba nga yabikuwa naye ng'okoze akantu katono osomye Kulaani osomye ssuula n'ofuna empeera za myezi 10 n'okusingawo ng'akoze omulimu okumala ebbanga eryo lyonna. Eyo rahma ya Allah eri umma ya mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yenze naawe. Kyovula Ibn Rajab rahimahullah Allah musiime yali muvunuzi wa hadithi we yawulira ekigambo ekyo yagamba min aina yushbihu hadha zaman ebiseera ebifaanana bwe bityo munaabijjawa omuli ebintu ebyebbeeyi ebifaanana bwe bityo munaabijjawa okujjako mu mwezi gwa Ramadani. Tunuli ekisa kya Allah mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba man swama Ramadana yenna anaasiiba omwezi gwa Ramadani imanan nga mukkiriza nga mukkiriza wahtisaban nga tasiiba kabandabe atali kubampaani bandabe nti nasiibye talina byagoba. Shefu abeera mu masomero ng'eyo kufaya abatunyumiza ku bwana buno obuto obumu obusiiba naga nti akaana kato kali kansiibye katadde amazzi ekibatu kinene mu kamwa naye kadde kakomyawo nga kafuna wuzu kafuneza amazzi matono. Kale mulimu n'abantu abakulu bwe mutyo ne mujja eno mu jjama nga muga nti musiibye naye omwekweka ne mulya kakati awo mwetolola eri gye mulina obuyinza mufunayo muteekayo omwetolola ng'abantu tebabalaba nga mugamba nti nga mulya naye omujja eno wannaasu shuhudi ng'abantu we bali ate nga mugamba mwerimina kubanga omuntu alidde ng'ojjewo abasaba okulabika kuneera olinawo olabira n'ogaane oyo ava kulya ajja bulungi ajja bulungi nga musajja we twasiibye naye kakati mukama waffe kyagamba Muhammad sallam wahtisaban ng'empeera yo ogisiibira wa Allah toyisuubira mu bantu tokolera bantu gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah agenda kusonyiwa ebyo byonna byewakola mu mazambi. Badde nsaba obategeeze olaba rahma ya Allah badde nsaba obategeeze tuleetedde point awo obategeeze asiibye lwa Allah bategeeze nti basiibe kulwa Allah esooka tebasiibirako bantu temusiiba kulwa bantu kubanga empeera zammwe mujja kujja kiyama nga mwakola emirimu nga mugikola kulwa abantu wagaye nti abantu babalabawo neera babasiima empeera zammwe mwazifuna temwabikola lillah. Emirimu gino tubeere nga tugikola ikhilasan nga tugikola kulwa Allah nga si lwa muntu yenna atulalikako okusiiba si muntu wabula Allahu tabaraka wa taala tubeere nga tusiiba ku lulwe. Enjala temuluma ng'ekuluma lwa kusanyusa bantu. Kyova olaba mu hadithi eri mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagamba nti empeera Allah yagyesigaliza naye yatandika hadithi eyo ng'agamba hadithi ng'eri kudusi gaga nti yaturuku taamahu omuntu n'aleka emmere ye n'aleka ebyokunywa bye washahwatahu n'akoma ku bwagazi bwe naye ng'ebyo nabikola min ajiri ku lwange kyavaga nti asawmu li nabwe ekyo okusiiba kwange wa ana ajizibi nze agenda okubeera nga nkuwa empeera yaako. Naye tuno ebigambo ebisoose n'aleka emmere ku lwange n'aleka obwagazi bwe ku lwange n'ebyokunywa bye ku lwange kyavaga nti asawmu li okusiiba kwani kukwe ekiraga nti gwalowoozaayo bampaani alowooza okukolera omulala awo bomaze okuvaawa n'enniya zaffe okubeera nti ogawayi kansiibe ate omusajja anaagamba nti si musiraamu kansiibe taata anaagamba kansiibe abantu benkoleramu olwedde constitution yaffe tugamba musiraamu gwaba abeerawo nagenda okubeera nti nkola ki tukyuse enniya ezo twakasibako ennaku beere nga tusiiba ku lwa Allah
tujja okubeera nga tufuna rahma gye twogerako olwaleero naye otunudde rahma eri mu hadisi eyo mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyategeeza naga nti gufila lahu ma taqaddama min dhanbi biki byokoze mu mwaka biki byokoze mabega muyina amazambi mangi naffe tulina amazambi mangi naye Allah n'abanga tusonyiwe ebyo byonna bye twakulembeza mu mazambi gaffe olw'okusiiba omwezi gwa Ramadhan eyo rahma nine yabadde mubiza story nangamba wadde kitufu omusiraamu ayibbaala nangamba naye omusiraamu yatunze ebyokunywa ku layisi Allah n'abagamba nja kudda Ramadhan ewedde nanga yabitunze layisi byonna byonna asobola bimazisaawo asobola bimalawo olwa Ramadhan ningamba omusiraamu sijja kumujajinga olwa imaani ye yakkiriza nti omwezi gwa Ramadhan gwakoze ate kati oyo tumusaba n'oluvannyuma lwa Ramadhan agendera obwatyo alam takun ardullahi wasi'a ettaka lya Allah gazzi osobola Allah olw'ekisa kye asobola okuteera baraka mirimu emirala anoonye emirimu engeri gy'abadde alinamu ne kasente anoonye emirimu afune emirimu emirala omuntu bwakkiririza najjawo odyanga nti adde alina ekifo kye nga kigazeetedi bulungi nakkiriza mu mutima Mungu n'amu okukkiriza n'abijjawo byonna odyanga nti yatunze na bbeeyi ya bulijja yatunze layisi atambulyawo mpaka n'oluvannyuma lwa Ramadhan ngali kumbeera efaanana bw'ekyo kyeballa amunyweze mu bigambo bino byetwogera wabanga kwali asobola obiwuliriza oba n'abamufaanana nga mulimu n'abantu nga bamufaanana badde n'emize gitali mirungi naye ne bakyusa olwa Ramadhan ogamba nti n'agenda atya mu kisiibo kino n'ensiba lillah ng'akyali ku mize bwe senga omuntu okuvayo nakkiri omanyi okukikkiriza mu mutima nogana ekintu kino kibadde kikyamu kibadde kikyamu omutima gwe ne gukikkiriza noga kikoze eki kankiteeke wali omwezi eyo ndaba nti omwezi gwa Ramadhan imaanan nabanga akusiibye nga mukkiriza wa ihtisaaban nga n'empeera yagisuubira eri Allah n'ebyo byonna n'abireka olw'obukkiriza n'olw'okusuubira empeera ye eri Allah gufila lahu ma taqaddama min dhanbi Allah agenda kubeera nga amusonyiwa ebyo yakulembeza mu mazambi awo rahma ya Allah tugiraba mwezi aye mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyakomaawo neera yennyini Abu Hurayra yatunyumiza ebyo naga nti waman qaama Ramadhan yenna anaazuuka ekiro n'asaala oba n'ayisituka ekiro n'asaala oba tarawih n'agisaala mu mwezi guno gwa Ramadhan imaanan ng'eswala egy'osaala ogisaala lwa bukkiriza sigamba nti ffenna ku kyalo lwawedde ne bagenda ku muzikiti okusaala ikaŋŋende ng'ogisaa wa ihtisaaban nga n'empeera yo ogisuubira eri Allah gufila lahu ma taqaddama min dhanbi Allah agenda kubeera nga musonyiwa byakulembeza mu mazambi ge rahma kisa kya Allah kyeyawa abaddu be mu mwezi guno ogwa Ramadhan oyinza okulowooza nti osadde tarawih mujandi kusaba tarawih ofunye empeera naye n'amazambi agali emabega Allah abeera nga agasiimuulawo n'abeera nga agajjawo n'oba nga tosigazzaawo zambi kati bamala obijjawo ebyo byonna kulwana nnyo kulaba ng'otereeza nobeera omuntu omulungi toddayo okubeera nga weedibaga nobeera omuntu omulungi agenda okubeera nga asinza emirimu gino nga tuyingira omwezi gwa Ramadhan era nga tugulimu kigaye nti omuntu bwakkiriza n'agamba agikole ku lwa Allah tafaayo na bigambo kye ebinaamugererwa tafaayo yabafuuna lawmata laimi Allah we yali aboogerako mu Qur'an abaatukulembera la yakhafuuna tebatyanga ebyo bye babanenya n'ebyo biboogerwako kubanga oli bwagala okukyuka ayinza abantu bananda musiraamu okola ki ebigambo nakwogerwa nti transformation gyokoze n'okukyuka kuno kwoli mu kutambula abantu abanakwogerera baagala okukuzaayo emabega n'ebigambo byabwe okubanga okolanga biri byewakolanga ebigambo bikumenyemenye naye mukama waffe we yali Allahu tabaraka wa taala omulezi waffe we yali ayogera ku baatukulembera nti la yakhafuuna lawmata laimi tebatyanga ebyo ababanenya biki bye boogera baakolanga emirimu gyabwe nga bagikola lillah ne babeera nga baafuna empeera zaabwe ezaali ennene Allah n'aboogera nti radiyallahu anhum wa radu anhu Allah yabasiima nabo baali baamutegeera ne bamukakasa nti oyo Allah waffe tukola ku lulwe kati tukkirize bamanye nti empeera yaabwe teri mu bantu bano
eri Allah yenna Allah gwagedde okukyuka yenna Allah fenna kyatukuumiddeko manya empeera si y'abantu bano kyewakkiririza abantu tebalina kibayinza kusasula abantu banafu abantu fuqara ate Allah tabaraka wa taala ganiyun hamid Allah yemugagga Allah yalina amawanika gonna mu hadithi al-Qudusi yagamba nti singa abantu bonna abali mu nsi ne amajini gonna agali wano mu nsi insakum wa jinnakum mu bantu ne majini qamu ala sa'idin wahid bonna ne bayimirira mu kaseera ke kamu mu kifo kyekimu ne babeera nga bansaba abantu bonna abali mu nsi n'amajini gonna agali mu nsi buli omu n'abaako byasaba nga bingi faataitu nembeera nga mpa buli muntu yenna kyansabye nejjini nendiwa buli kyonna kyegansabye ma nakasa mimma indi tewaliwo kikendera ku ebyo bye mbansigazizza mu mawanika gange kiringa wolaba empiso nga bagitadde mu Lake Victoria ngeeyo amazzi agagiddeko byebyo Allah byabagabye teeka mu bbaafu ebbaafu nno ntono bahru ennyanja nga mayanja gano amanene gotambula kilometers ne kilometers nga tegaggwaako oteekemu empiso amazzi agagidde ku mpiso byebyo Allah byabawadde abantu bubeera butono kati azalinullah amawanika gamu magazi tutyanga bantu no ate nobeera ng'ojemera mukamawo odde gye wavudde wakkiriza Allah yakunywerezezza tewali muntu yenna yenna yakusikiriza tewaliwo omutima gwo gwakikiriza ekituufu kyamu Ramadani yazisijja kikola okyo ekyakulesedde okukireka kyekitegeeza ate tetusinza Allah sizoni kyova olaba Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ng'abantu mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam challenges ne zijja abamu abaali batoola zisaka ne batandika ogaana ozitoola amu ne baritadda yaga nti man kaana ya'budu Muhammad yenaade yesinza Muhammad oyo Muhammad qad maata amaze okufa naye wa man kaana ya'budu Allah abadde yesinza Allah Allahu hayyun mulamula yamutu tatukubwako kufa nabwekyo man kaana tubagamba nga tumaliriza Ramadan ebise ebisinga nga wetuba tumala Ramadan tubagamba abantu abafaananga Sheikh bagambye man kana ya'budu Ramadan yenna abadde yesinza Ramadan tutera bagandika kati tuli mwezi gwa Shawwal tweyongeddeyo tuli mwezi mulala naye wa man kana ya'budu Allah ebyo banga wadde obireka naye ng'obireka ku lwa Allah wali lubeerera yalina emyezi egyo gyonna kubanga inna iddata shuhuri inda Allah 12 myezi 12 si Ramadani yekka nga Sheikh wagambye tubirekere ddala Allah tuwa obulungamu tumusabe nera bwe tuba tusaala al-Fatiha gye tusoma saba Allah abeere nga atuteeka mu kkubo siratan mustaqim badde yakujjukiza nti okumanya abantu tuli bazibu n'omuntu agenza okukola ekirungi tumwogerera so nga tulabira ddala ali mu kukola ki kati kigambe nti weesigamira Allah nti twalinga tusoma twalinanga abaduata abatuyitanga tukoolanga eswala naye nga temubulamu bayaaye babeire eyo ne bagamba giwa akatebe eswala eyimiridde giwa akatebe etuule okola ku lukiiko lw'ejjala gambo ebiti ebimalamu abantu amaanyi abadde agoba eswala n'osangawo ate amaanyi anafuye so wakati mu kukola emirimu emirungi abo kyetugambye nti weesigamira Allah kuba omuntu yandibadde asiima busiimi n'agamba ago nno ge maanyi g'omwezi omutukuvu gwa Ramadan tweyongere ebyo binatubadde kwongera okulaga omuntu oyo asiima kakati fafi hadha shahru al-mubarak mu mwezi guno ogw'emikisa guno ogwa Ramadani tatanazzalu rahmati rabbaniya Allah assa ekisa eky'amaanyi n'akisanga kibuna wano ku nsi ng'abantu bwe batambulira nga batambula mu rahma ya Allah wa rahmatan bil ibad Allah n'abanga asaasira abaddu be nsonga nnyingi naye otandika okwetolera otuyinza okubanga tusulawo ennaku n'ennaku kirungi omuntu ono tumuwayo ekiswayiriza ogamba nti netumuwayo kali mithaali ntonotono kizampeeto Allah we yali ayogera ku aya zino eza Ramadan
aya esooka we yajja ng'etugamba nti kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah n'atulaga nti okusiiba tujja mujja siiba nga okwalaalikibwa kwabo abaabakulembera. Aya yaddako yaliga ayyaman ma'dudat nnaku mbale bubazi. Naye kati bamaze otegera Allah balaaliseeko okusiiba ne bategera nti n'ennaku ze bagenda okusiiba 29 ebbanga lya mwezi gumu baali tebamanyi mwezi ki gwe bagenda kusiiba. Naye Allah kyava bategeeza omwezi gwe bagenda okusiiba naga nti shahru ramadani, omwezi gwe mbategeeza gwe mugenda okusiiba gwe mwezi gwa Ramadani. Ne babanga mu mutwe gwabwe omwezi teguliimu nabaga nti alladhi unzila fihi alquran, ogwo omwezi gwe nassaamu ekulaani. Ekulaani eyo Allah ng'agissa mu mwezi gwaki gwa Ramadani. Kakati mu aya endala lwaki Allah tulaga lwaki yasse ekulaani? Rahmatan lil alamin, okusaasira ebitonde byonna ebiri mu nsi. Allah atulagika kusiiba mwezi gwa Ramadani. Omwezi gwa Ramadani mwe mwasibwa ekulaani ey'ekitiibwa. Ekulaani eno egenda okukka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam naffe okubanga tugifuna ngezze rahmatan lil alamin, rahma mukozi nga kusaasira eri ebitonde byonna. Abantu baali nga fi dalaali mubiri nga bali mu bubuze obw'ekitalo, naye olw'ekulaani nebeera nga ekiro kyabwe kannahariha nga bulinga misana olw'obuluŋŋamu. Ekulaani eno bwe yajja naye munda agamba rahma, kusaasira lil alamina, eri ebitonde byonna ebiri mu nsi. Ekisa kya Allahu tabaraka wa taala. Naddala nga tuli mwezi guno gwa Ramadani, omwezi Allah mwe yasize ekulaani, naye ng'ekulaani eno esse rahmatan lil alamina, okubanga ekisa Allah olw'ekisa kya Allah eri ebitonde byonna. Nti ayinza okugamba nti ekisa nga mu Kulaani mulimu ebintu bingi nnyo, byonna byonna biri mu kisa ky'Oweekitiibwa Allah. Mu Kulaani ekisa kya Allah okwogera ku kigambo rahma kyalabikira mu bifo ebisoba mu 200 ne birabikira mu bifo 200. Katunuulira obulungamu, tunuulira jahiliya abasajja gye baali mu biseera ebyo ng'omuntu ajja n'atta n'omwana we n'aguma omutima n'amutta n'avaawo. Naye essaawa ya leero anayinza okutta omwana we nti asanyusa ddiini y'abajjajjaabe, taliyo. Naye ekyo kisa kya Allah okubanga yatuwa obulungamu ne tubeera nga twava mu bubuze obufaanana bwe butyo nga tuli ku bulungamu obwa ddala. Omuntu azaala omwana we amukuuma n'amulabirira bulungi awatali kubeera nga amutuusaako obulabe nga wekyali mu biseera bya jahiliya. Kakati ekitundu kyaffe ekisooka tugenda sooka tukiwunzikemu tuwummulemuko, aliyo naye awummulemuko, then tulabe mu kitundu kyaffe ekiddako. Program Ramadan special, abo special ba Ramadan bwebo tuba ku mwezi ogwo nga tutunudde. Akkiriza tugenda kuwummulamu katono nnyo ate tubeere nga tudde neseeka nga tufunza ku eddakiika zijja kuba ntonoko, tulabe bwe tuba tukomawo nga tulaba. Tovaawo wekumire ku GTV weeyongere okuyiga. Ya Ramadan, Ya Ramadan. Program Ramadan special nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri kyetugenda okwongera okubeera nti tweyigiriza ku mwezi omutukufu ogwa Ramadan. Omwezi ogwa Ramadan gulimu ebintu bingi bye twetaaga okubeera nti tutegeera, wabula tuteekera amaanyi n'okufaayo ebintu bino twongera okubeera nti tubitegeera. Oweekitiibwa Allah yabituwa ate tubeere nga tubyejjukanya. So mbatera okubagamba nti tulina abantu basatu. Waliwo kufa ali ku TV nga tamanyi, tulinako amanyi, tulinako ne gwe tujjukiza. So abantu mwenna twagala tubasaavinge atuddeeyo ng'ogamba obbi wange wuyo Sheikh Kaduyu, alhamdulillah. So kyekisinga okubeera ekyamakulu tukujjukiza, naawe obeere ng'ojjukira. Tomanya tuyinza okuba tulina omwalimu agenda okusomesa naye nga alina point yabidde okuno nagawa naye nakajjukira. So nabwe kityo ate tulina ne tuli wano bwe tuli mukolera dalasa zaabwe ng'atuddeko awulirize byagenda okusomesa abantu abalala. So mukola omulimu gwa ttendo, naye kisinga obukulu kyoyize naawe beera ng'okiwa abalala
ate obusiraamu bwongera okubeera nti butambula. Mukkirize ngenda kudde wa Sheikh tulabe ekisa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twagala okubeebaza abantu abali abeekumidde ku GTV ne mbanga buli kaseera konna tubeera nammwe ne tubaako kye twejjukanya ku ddiini yaffe. Ne we tuba tugenze mu Bulango temukwata te remote kunyoonya wali fiimu ne mubeera nga musigala ku mulamwa ekirala kyemba kakasaako abaddiini mwezi gwa Ramadhan gutuuka tukkiriza oli n'agamba nti medias endala zonna kanzirike wallahi ennyimba zemanyiza si nnungi natandika okujjawo program z'abaddaala balaga ezo kanzireko zijja kuzitira ekisiibo eno ganjizewa nakkiriza ogenda n'agamba nti kati agende ku GTV kwe kuli byenjagala byokka ebinaayambako imaani yange okulinnya ebinanyambako okutereeza ekisiibo kyange so empeera bafunira ddala kakati tubadde ku musomo gwa kisa kyamu twagala obategeeza nti rahma ya Allah tetandise ku mulembe gwo tetandise ku mulembe gwa mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga neerawo ekyali nti okusiiba tekwatandika ku mulembe gwa mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kutiba ala alladhina min qablikum nga omwali kwalaalikibwa kwabo abaali baabakulembera waliwo ekyafaayo ekimu wenjagala ffenna tutunulye rahma ya Allah ng'ekyaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalamu owaaye gwe ayinza okubeera eni weeyibaala eri ekisa kya Allah mu mwezi guno gwa Ramadan gambawalugati la taqnatu min rahmatillah tetulina kweyibaala eri okusaasira kwa Allah. Musa abeera waali Allah amuwa amuru kiragiro nga yufiidu lwujub nga talina kyakukola nga alina kubeera nga atuukiriza n'amugaa nti idhabu ila albiladi fulaniya genda ku kyalo jindi Allah alagira Musa n'amugaa nti fahunaka abdun ojja kusinkanayo omuddu yubarizuni min almaasi omuddu yanjeemera nnyo nga Sheikh Wadagama abantu abadde bajeemera Allah before Ramadan omuntu oyo anjeemera nnyo akola amazambi lailan wa nahara naye gasusse amazambi agaligogerwako gaali manene ddala naga nti laulam yakhruj oyo ataave ku kyalo ekyo kwali nazalat alayhimu nnaar nja kubeera nga nsa omuliro gye bali faharaktuhum jamia mbeere nga bonna mbasaanyaawo olw'amazambi g'oyo omuntu bisababi fisiki olw'amazambi ge bonna mbeere nga mbasaanyaawo n'omuliro n'agenda Musa alayhi salatu wassalamu ku kyalo ekyo akhrajahu Musa n'afulumya omuvuuka ku kyalo ekyo kalinga katawuni nga mulimu n'abantu fadhahaba shabu ila alqarya min alqura omuvuuka n'agenda mu kyalo mu byalo ebyaliwo ku mulembe ogwo naye ng'osobola okumanya nti ku mutala guli waliwo neiba omulala naye ng'abantu tebaali bangi fa umira kadhalika min Allah n'amulagira neera agenda amugobe naga nti ya Musa yamutwala jagenda eri ku kyalo ng'avudde eno n'avuga naye mujjeeyo akhrijuhu mujjeeyo min tilka alqarya ne ku kyalo ekyo aveewo wanaaba tavuddeewo nazalat alayhimu nnaar omuliro gujja kukka gye bali bonna bagweewo basaalewo faakhrajahu Musa n'amugjawo ku kyalo ekyo fadhahaba shaabu ila magari omuvuuka n'agenda mu bitundu ebyali byesuuliridde nga sina kyalo sina kibuga siki tekirina na definition naye bitabo bitugamba nti laisa fiha khalqun nga tayinza kulaba kitonde kyonna ne waba afaatya wala zaru nga tayina nnimiro gyayinza kujjamu kyakulya wala tuyur kumanya yali wala nnyo nga teweraba nakinyonyi wadde kinyonyi na kimu ekyali kibuukabuuka famariva talina kyakulya talina ki n'alwala naye mu kulwala kwe nga naatera okufa yayogera ebigambo bino yagamba nti lawukaana walidun hadir singa kitange abadde nga waalinga mulamu la aanani watawalla amri yandibadde atiisangumya mu mbeerere oba oliawo nemulekera ne ku baana bange n'abange abalabirira walawukaanat ummi khadira naye singa
mama wange abadde nga waali nga mulamu nga tali gaiba labakkat fawqa ra'si yanditudde wano ku mutwe gwange nankabirako amaziga kubanga gamba ti mutabani wange afudde nnyo nga otera okukaaba ng'abaana baffe bafudde naga nti walaw kanat zawjati singa mukyala wange yabaddewo nga waali labakkat ala firaqi yandibadde akaaba nga abba wange andese duniya munagenda walaw kana awlaadi singa abaana bange babaddewo mu kaseera kano wenfiira ng'ali mu kibyalo kino hadirun nga bonna we bali labakawo bandibadde nga bonna bakaaba fawqa janazati waggulu wejjanaze yange waqaalu ne bagamba nti allahumma ghfir liwalidina ay allah sonyiwa kitaffe ono addaif omunafu almatrudi min albaladi ila alqarya eyagobebwa najjibwa mu kibuga n'asinikibweyo mu kyalo wa min alqarya ila magari n'abijjibwa mu kyalo n'ateetebwe nawatali wadde kanyonyi yakhruju min adduniya aisa n'abeera ng'afuluma mu nsi nga talina kaayina naye omusajja kyava asaba edduwa naga nti allahumma anta alladhi qata'tani min ahli ya rabbi gwe iyanzije mu bantu bange nolagira Musa ndeeteni sina gwe nina sina bantu sina mukyala ne mama wange taliwo wa awulaadi n'abaana bange tebaliwo fala taqta'ni min rahmatika li ajli ma'siyatin kyenkusaba oleme kubeera ng'onkutulawo n'ekisaakyo eri ekisaakyo olwaga amazambi gembanga nkoze eki gemba nkoze naafa olire eddwa gyasabye nsaba ya allah gwanzije ku bantu bange nemba nga nfiira eno awatali wadde kantu konna ng'olagira Musa ndeete eno naye nsaba oleme kunkutulawo n'ekisaakyo olw'amazambi genzize nkola nga shekhi yayogeddeko mu kusooka agamba tokutulawo kisaakyo gyendi omusajja ono yalina amazambi manene gaali mangi agamugobya ku kyalo n'ekyalo kubanga yatuuka ku levu esobola okukizinyiza ekyalo kiramba kakati wamala okufa Musa allah yamugamba nti idhhab ila makani kadha genda ku kyalo gindi fahunaka abdun waliwo omuddu mulungi muddu musiraamu mulungi faqum yimirizawo letagisirihi munazeko kennyini gwe Musa wa takfinihi omuzinge ne musanda wa salatu alayhi obeerenga omusaalira n'omusaalira falamma dhahaba Musa we yagenda ku kyalo mu yali amugambye taajjaba yeewuunya waqaala rabbi n'agamba mukama wange allah ono si ye shaabu si ye muvuuka alladhi akhrajtuhu min albaladi ila alqarya wa min alqarya ila almagara gwe nagobye mu kibuga nga ku amuliyo olw'amazambi ge gongamba mbeerenga naaza muzinge ne musanda mbeerenga muziika bulungi allah yamugamba ekigambo kimu ya Musa laqad taaba omusajja oyo amaze okubeera nga yeenenyeza allah tuniya ekisa kya Mungu omusajja alina amazambi agazikiriza ekyalo naye n'amusaba naga ati onkutulawo n'okusaasirako allah n'abeera nga amusaasira n'alagira ate ne Musa yamugoba amuteeketeeke amuziike so tulengera nti allah asobola akyusa kisa kye wasya ekisa kya allah kigazi ekisa kya allah kigazi innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama nekano nno kakulu allah asaasira abantu be bonna naye ebigambo ebyo yateeka agambo arruhama naye naawe gwe ali eyo atunuulira allah nga walabye ng'asanyiwa omusajja ng'olina ekisa ekifaanana bwe kityo kale toyinza kutuuka ku level naye gwe oli mu bantu abasaasira naffe gye tuli naffe tulina okubeera n'okusaasira gye tuli mwe tulakola kantu katono nnyo n'onyiiga wenna kumala omwaka mulamba n'essalaamu toyagimuwa naye n'osaba rahma ya allah oyagala allah naawe akusaasire kyova olaba mukama waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama allah asaasira mu baddu be naye mu baasaasira nabo baba baakisa Sekola waliwo hadithi gye tusomesa abaana bwe tuwali kufaya nti arrahimuna yarhamuhum rrahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama abasaasira wano ku nsi allah abasaasira oyo musaasizi n'atuwa amuru laga nti irhamu musaasire man fil ardi bonna abali ku nsi
oba bisolo oba ekintu nakwata ente nagireeta kuva Mbalala kutuuka eno naye ng'ente eri mu bulumi talina mukisa ate nga tuli mu nnaku za rahma tuyizeemu ki nawe yiga okubeera ow'ekiseera ebintu ebirala ebisigadde by'olinako obusobozi yarahamuhum arrahman omusaasizi ow'ekisa ajja kubeera ng'abasaasira olw'ekisa kye twagala okkirize nina information gye twafunye mu masomero gye muwangaalira kadde wano kinzijukiza mu baana wakati mu kusiiba tulinayo abaana abatasobola kusiiba nga ye tajja kusobola because wano twagala tuba grooming nga bamanyi yes naffe batuteekateeka naye baddeko ne mukama waffe omu n'agamba nti mu baana abo mulimu abatasobola kukola ki kusiiba ate amasomero agamu Ramadhaani bwetuuka balabawo okukekkereza n'okufissa okwagamba mponye rangi sigaza ki sapa ayina sapa n'afumba obujanjalo bwekyo obutamala na baana kakati twagala ng'abeerayo mu masomero bakubirize nabo babeere n'ekisa omwana atasobola kusiiba aba tasobola mubeereko ne gundi eyo gye muyitako mu baana abo manye nti ono ajja kusiiba ono tajja kusobola bamuteekereteekereyo omulamwa gwaffe shehe gwe yalonze mulamwanga mulungi faman yuridu yenna ayagala mumwe abatuuliza badirectors b'amasomero ba head teachers yenna ayagala ayakusiba rahma okubanga afuna rahma ya Allah yajib ayarhamu libad kikukakatako okubanga naawe osaasira abantu bawangala nabo oyina abaana abasiraamu amasomero ga busiraamu agamusi ga busiraamu oyina abaana abasiibye bali mu ssomero lyo abaana basiibye weebali naye n'okekkereza n'akawunga k'ogenda okubawa ekyemisa nti bakuliiridde emmere ku ssomero naye n'ekyeggulo kye bandibadde balya nga futaali waabwe naye abaana abamu ne bajja mu layini ne basanga ebyokulya tebiriiwo nga basiibye beegasi n'abataasiibye kati ali naawe n'oyagala mungu abeere wa kisa nnyo gy'oli naye nga toyina kisa kifaana bwekyo twogera ku masomero naye ne mu areas n'ebifo ebirala awali abakozi nga mulina bakama bammwe tubategeeza balina amasuuliya amanene okubeera ab'ekisa gye mulimu aba basiibye ne bateekewo amazzi abantu banywe bateekewo juice tasuula kampani ennamba abantu basobole okubanga basiibuluka bulungi ate bw'ona osiibulula omuntu Allah tasobola kukulekerera naye n'olega nti buli muntu abeere ku nafsi abeere ku wali olina omumuwa ekyemisa nti wakimuwadde ne ka juice kagaane wano mu tusiibuluka agende ku muzigiti ogwa kilomita namba ng'ava ku mulimu anyoonyawo ayinza kunywera mazzi omukubirizi omugamba kuuma ekitiibwa ekyo kyovula mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam murahmen yatusomesa okubeera ab'ekisa n'atugamba mwezi guno gwa Ramadhan naga nti man aftara swaima yenna agenda okusiibulayo omusiibi kaana lahu mithlu ajiri ayina empeera ng'empeera y'oyo omusiibi gaira annahu la yanqus min ajri saim shay'a tayina mpeera n'emuja olwaleero director osibudde abaana empeera weezi olwaleero head teacher abaana basibutuse bulungi olina empeera zaabwe bonna abo abaana bosiiba abamu tulina n'abantu tusibula nga bali direct waliwo abanoonya ng'oli anoonya baasiiwe naye gweobalina abawerera ddala 10 nga bali wansiiwe naye n'otasiibulula abamu ne mufuna n'obuyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo n'ofuna omukyere gwakusiibula abantu n'ogutwala fibaiti egubeerawo mu nnyumba yo nga mwolya naye ng'abeetaavu bali eyo bamasakine aitamu abaana bamulekwa abatalina kye balya sheekhe tutambudde wali mu Ramadhaani eri eweddeyo nendo tewaliwo njawulo naye n'osanga ba aitamu bali mu kifo bamulekwa naye nga oba asawa yakusiibuluka basiibulukira kawunga na buugi gye bayita essuuta ejjudde kawunga n'alya n'ateekayo n'ekikopo ky'obuugi naye nga mu nsi muno tulinamu abagagga nga bukyobaawo gwa kawunga tekagenda mu lutolo
okujjako nga gwe kennyini gwayagadde n'okayuya naye ng'olina obusobozi obulya basimati kumala ebbanga lyonna abantu bwe batyo ne babeereyo n'otabeera nakisa kigamba kantwala ensawo y'omuceere gibawe emizikiti gyewamu mutaddeyo emiceere naye maka gammwe emiceere gyekiri basimati gyali nnyama weeri naye mulimu abeetaavu atambula okuva gy'avudde ewaabwe ne maka twagala tugambe nti abo Allah basobozesezza abataddeyo waliyo n'abatwala ate ku mizikiti ewaka ne batakola ki ne batatwala n'ewaka tutwale okusanyusa abasiraamu sadaka esinga obulungi kusooka waka naye akyembe njogerako beeba neewaka nga embeera nnungi ne balya bulungi naye ng'eri omusiraamu agenda ku muzikiti n'anyonyayo ekyokulya n'aba nga takifunye n'abeera nga akolimira abagagga abali ku kyalo n'otambula ng'oli mu bikolimo by'abaavu bewula bizinesi zigwa omwavu ageze ku muzikiti wasubira omuceere tewagutaddeguliwo aye nga muli mbagagga muyitawo n'amamoloka omuzikiti gw'ekyalo temuteekayo muceere rahma eriwa temulina kisa aye mwagala Allah abeerewa kisa gye muli alhamdulillah twagala okubebaza okubeera nti bakkiriza ne tutambula ffenna olunaku olwalyo mudakika zitusikazzaayo nga nnya tubasomeseza bingi njagala okkiriza omusiibi ali eyo omusibirireyo entanda wakati mu mwezi guno gwa Ramadhan akyekwaddeko obusiraamu bubadde ne bakhalifa bwe tuba nga tumaliriza wali eri obusiraamu tulina bakhalifa baali bana naye bakhalifa abo tulinamu Ali ibn Abi Talib nga muto wa mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga we twogedde tuli mu shahri mwezi gwa Qur'ani yagamba qara'atu al-Qur'an nasome Qur'ani min al-Fatiha ila an-Nas nenjija ku al-Fatiha nenjituusa ku sura eyitibwa an-Nas aya zonna mpitirivu eziri wakati awo naye n'agamba nti saasangayo aya yasinga kunneewuunyisa mu Qur'ani nga aya gye njagala mbasibirye nga amaliriza omusomo gwange yagamba nti aya yali egamba kul bagambe gwe Muhammad ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim abange mmwe abeedibaza ebbanga ddene nga mwedibaga la taqnatu min rahmatillah temweyibaale eri okusaasira kwa Allah nga gwe gubadde omusomo gwaffe ogwaleero n'ogamba nti ku byonna byenkoze Mungu anaasobola okubanga nsaasira nagati inna Allah yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna abusheekh baadayogera abalina amabaala ne bagaleka olwa Ramadan inna Allah yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna talina zambi yalekayo naye Allah n'ategeeza nti innahu huwa al-ghafuru rahim Allah ye musonyi asinga Allah ye musaasizi asinga rahim aye nga tuli mu mwezi guno munaku zino eza rahma zetunyonyezebwamu okusaasira kwa Allah tubeere nga tetweyibaala la taqnatu min rahmatillah temweyibaala eri okusaasira kwa Allah tumusabe Allah yakubeeranga tusonyiwa kwa yaghfiru dhunuba jamia yaghfiru dhunuba jamia ebeere ki bubbi butemu biki yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi alhamdulillah kizo tusibule n'abemperero batumiruko twagala okubeebaza abasiraamu mwenna aba Uganda olw'okuwagira TV yaffe ennungi eya GTV. GTV abantu abanaagiwagira batandika na umma yaffe ey'obusiraamu tetusobola ate kulinda bali wa umma kujja kubeera nga bawagira TV yaffe tubeebaza okubanga muwuliriza puroguramu zonna eziri ku TV eno n'ak'enjawulo okubanga muwuliriza puroguramu zino eza da'wa naye puroguramu zino eza da'wa okutambula obulungi muteeka okubaamu sapooti yammwe mmwe abatudde ntera okulaba nga bayisaawo ennamba awo wansi nga bagamba nti ayina obuyambi tuwe fe okutusitula okutuleeta wano baba batulina kiki batuwadde ne puroguramu zino ziddukanya kubaako abakozi naye sapooti esinga obulungi eva eyo gye muli ne muba nga puroguramu zino zisobola okutambula n'owaayo kyowaddeyo nusu 2,000 mutwalo naye puroguramu n'oba nga ofunyemu ebigambo binene twagala okubanga tutumira abasiraamu baffe ab'empereero b'enkulembera ku Twale ne ku muzigiti twagala okwebaza abasiraamu baffe
abali mu Faiha schools twagala okubeebaza mwebale kubeera nga musiiba wamu n'abasiraamu mwenna aba Uganda twagala okubeera nga tubayozayoza okubanga mutuuse mwezi gwa Ramadani ne tusaba Allah abeere nga teeka banagusiiba imanan wa ihtisaban. Program Ramadan special bwete bwetambudde olunaku olwaliro mbadde Sheikh Kaduyu okuva Emperere wali eri imaamu wa muzikiti tuuka Emperere wa masjid weerya imaamu abeerawo bulungi nnyo. Kambe baze mwenna abasiraamu badde bagyekuumiddeko mpunzike nga mbakoola twagala mukkirize olw'Sande tujja kuba nga tulina mu bibuuzo byammwe biidhnillah. Alina ekibuuzo kiweereze ku 07514053883 ate tujja kubeera nga tukuddamu biidhni subhanahu wa ta'ala. Mbadde Omar Sinkai nkoze Nadia Muhammad tusinkane omulundi omulala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ya Ramadan, Ya Ramadan.